Alright, omulungi nate yekumide ku mukutu. Yes, our story not his story. Munange nkwaniriza nnyonyi ddala. Nkwaniza mu program Behind the News. Ekiri emabega wa mawulire munnaffe atuwuliriza era atulaba live and clear tugenda maaso mpola mpola okuba tukwamunanga ebintu ebinjawulo okuba tubigenda maaso mu nsi yaffe mwe tuwangalira mu kaseera kano kennyini. Nga bulijjo Omulangira Kalema gegange. Of course ensi yaffe ino kwanga etambula naye njagadde tunyene eggulye lino eryafulumiziddwa lunaku lwa denuza lunaku lwa kusatu. Yes, omusajja gwe tumanyi abamu kwabo abagagga nagamba nti ensene mwe tuwangalira kiriza obagaana egenda ekyuka ate nga lwo gye batu preparing okuba tugenda woje tugenda wuliriza tiula wabaliwo omwana mugambe tugenda kuba tutandika program babakakane program Behind the News. Lwaki nkyogera kino? Olw'ensonga nti no Katonda nga maze okuba nti atonda ensi eno twogera ku biliyoni z'emyaka nga biliyoni that is nga 4.5 billion years ago Earth okuba nti etandise obulamu bwajja ku nsi kuno of course ne bagamba nti nani alina amaanyi agayina okuba nti munnange gabeerawo ku nsi kuno. Abasajja ne bagamba nti nani alina amaanyi Katonda oyo kuba tebasinga tebamumanyi naye bwe batomumanyi otunula butuuzi n'ogamba nti akoze eki kyova baga nti naatonda nti kino ekibanga science olina bwakomye nga gwe omuntu okoma okutegeera watandikira ate okugamba nti naye wawo kye tuyita supernatural being waliwo asukkulumye ku ekyo gye tumanyi nga ffe abantu akoze ekyo ekintu kye tutamanyi kye tuyita Katonda era gwe bayita Katonda. Naye mu nsi mwe tuwangalira waliwo Katonda nga tugamba nti no Katonda yesigaliza ebintu ebimu waliwo abaagala okuba nti nabo bafuuka bakatonda nti ng'abantu bavaayo ne batandika okuba nti basinza abantu ne bavaayo okuba nti batendereza abantu ne bakkiriza nti Katonda gy'ali kkiriza obagaana ne bwe muyita mu nnimi z'oyagala ng'Abaganda bagamba nti no Katonda, Abaswahili nga bagamba nti no Mungu, ne tuyita Abanyankole ne bagamba nti no Ruhanga, Abasoga ne bagamba no Kigumba bakibumba, Abagisu ne bagamba nti no Were, bogenda Bazungu ne bagamba Creator, bogenda bannaffe ne bagamba nti no Jah ne Gus ne Gast, kabaka wabakabaka, Katonda kabaka wabakabaka, eri bannaffe mugundi mu ba Ethiopia oba aba Rastafarian. Bogenda ate ku side eri ambagamba nti no Mungu namugambye, amuyita Nzambe, abala bamuyita Nkurunkuru nkosoma kosi, bobokidde eri mu South Africa mbazuru. Naye bategeeza omuntu ogu, bategeeza oba that supernatural being, creator, gwe bagamba atonda mugana wange. Naye nno ebinne bitiibwa bamuwa namu ebitiibwa buli omu nabeera nga amutya nga mussamu ekitiibwa. Waliwo ate abakiraba obubi bagamba nti credit eyo Katonda gy'abba oba Katonda gy'atwala naffe twaga tubbe oba enjogera ya leero bagamba nti no gundi abbye show alidde show. Kano naye bagamba Katonda abanga amazima gennyini asookulya show, abantu ne bamukkiririzaamu, abantu ne bamuvunnamira, abantu ne bamusinza, abantu ne bamutendereza, abantu ne bamusaba buli kimu, naffe tusobola okuba nga tufuuka bakatonda abo. Abamu ku bo kwe kugamba nti ensi eno gye yakola Katonda okuba nti agitonzeewo okussaamu buli kimu, ne bagamba nti no bo bayiwaddeyo okuba baagala kuba nti bagijjawo nabo batonda ensi eyaabwe. Ensi eyaabwe eyimiridde ku ki? Ensi eyaabwe eyinza okuba tejja kuyimirira ku kigambo, mbu okusooka kyali kigambo n'afuuka omuntu. Bo bagamba nti no byabwe byabikolwa nga bakozesa ate Katonda byakola, bakozesa science, bawa okuba nti bamulyawo over, bali nga bakola ensonga ez'enjawulo. Kyekyo nagamba nti n'abasajja bano ne bamanya nti Katonda ddala ali wano yaka yeebase Kampala oba Kalungu, bamunonayo ne bamukwata ne bamukuba kibooko ne bamuggyako oba ne bamutta, bo ne bateking over. Abasajja balina mission nkambwe nnyo nnyini ddala. Twogera ku basajja ki? Ku basajja abatandika kiyita New World Order. Enkola empya erina okuba ng'etandikirwawo. Enkola buli muntu yenna wajja okuba ng'afuuse slave, muddu owa system. Enkola gijja okuba ng'ebyaddala tokyayisa okuba ng'olina ke weekolera nga kye bayita system, oli mu buddu. Enkola gye bagamba nti kkiriza obagaana muganda wange, ojjanga okukaanya bukaanya buli kye bagamba yesa ng'abaddu we baali ng'ebiseera biri. Kakati nno bino etwogera bitiisa bikanga ne nagambe oba ng'olimu okutya eno program gyesonyiwe, kuba tutandise ffe mu kaseera kano kennyini twogera mazima agaddala, tusimbudde wamma. Kati omu ku bagagga tugamba nno top 5 richest men ku nsi kuno amayiddwa nga Elon Musk ono gwolaba sente alina mpitirivu nnyo
nnyo nga bw'okiwulira basajja bagagga bavundu. Ye business gy'alimu yakola ebizungirizi kuba alina kampani emanyiddwa nga SpaceX, yakutonda kye bayita Neuralink okuba nti bategeerera kati abantu bakuyingira mu bwongo bagenda kukola chips nga amazima gennyini bakutegeerera. Naye leero njaga twogere, tetujja kwogera ku Starlink satellite zibateeka mu bwengula, tunazoogerako maybe maaso awo kuba kiriirire tekisobola twogerako olunaku olwaleero. Kati wuliriza, Elon Musk yavuddeyo n'agamba n'annyonnyola engeri ekibuga ekipya ekimanyiddwa nga Mars City. Mars planet sengendo nga bw'olya Earth, nga bw'olya Jupiter, nga bw'owulira planet ez'endala Venus, nga bw'oziwya zonna ne Mars nayo yensi ezimu ku zo. Abasajja bagamba mbu teri bulamu eno, baalinyeyo kodde okulaba oba Katonda yeekweseeyo eyo, ne bagamba nti ensi eri etya, wa supporting obulamu oba nedda. Nga bwe nagamba ono Elon Musk ye yagamba kuba nti agenda ku Mars. Waliwo omusajja omulala ye tulina mwogerako nate mu biseera nga tumaze okuba ntukoze eki nga tukanyiza owagundi owa Blue Origin, ye tuli mwogerako omugagga oyo omulala. Ne katuwoge tuli ku ono Elon Musk olunaku lwaleero. Elon Musk yagamba Jeff Bezos waga tumuleke ebbali ye kubanga wa omwezi nagwo tuli gwogera tuli gwetoloola. Kati ono CEO wa kampani emanyiddwa nga SpaceX ekola ebizungirizi ebigenda wagguluwa ku Mars. Yagambye nti ke kaseera yannyonnyodde engeri gye bagenda okuba nga bakolamu abantu okuba nti bajja kusobola okuba nga babeera mu masekkati g'emmunyenye. Nagambe Mars wobeera wano obanga Earth osogamba nti no Earth munyenye ng'oli planet endala. Kanagamba bagenda kukolamu engeri abantu gye banaabeera mu masekkati g'emmunyenye bayita interstellar, humanity interstellar. Omusajja ono yagambye nti nno bagenda kuba ye ne kampani ye bagenda kikola balabe nga ogenda waggulu ku mwezi kugundi ku Mars tekijja nga tebaga kiberege too late ng'obudde bugenzi, baga kikoleyo mu kaseera katini nnyo nnyini ddala. Atuyidde mwaka 2022. Sigwe gujja wuliriza. Ono CEO wa SpaceX gwenyogerako amanyiddwa nga Elon Musk yavuddeyo n'annyonnyola n'agamba nga space flight farm ye era SpaceX bwe balonkinze kye bayita ebizungirizi ebigenda okuyamba abantu mbw'okuuma ensi eno ebiyinja ebijja. Baali batusubira ekiyinjanozo ekijja ngenda ku mwezi 11 lunaku lwa Saturday obola programu eno leero eyinza okuba Saturday nga 11 December. Ekiyinja ekyavudde kyali bagamba nti no kiyinza okuba kijja kuba oba kiyinza okuba kijja naye nga kyebadde wala nnyo. That is nga baga kibadde mu layini eya ensi eno kwe tuli Earth na bulamu kiyinza okuba bebinja byayita asteroids. Kati yagamba nti kaseera katuuse tubeere nga abantu basobola okuba nti bali mu bwengula eyo ne bataasa ensi eno okuba nti tekubibwa etya. N'agamba kye bayita long term goal. Yagambye his long term goal eri bweti is to build a self-sustaining city on Mars that would ensure humanity's survival in case of a catastrophe on Earth. Nti ekigendererwa kye kya kuzimba kibuga kusengende manyiddwa nga Mars nti bataase ensi singa nabaawo nate obuvuyo bonna ku nsi kuno. Tuli ffenna n'agamba bw'ati, if we are able to make life sustaining on Mars, we'll have passed one of the greatest filters. Bw'ati yawandise ku Twitter ye n'agamba that then sets us up to become interstellar. N'agamba nti nno singa twagala okuba tuwongerayo obulamu nga twakuteeka obulamu nate ku Mars, tujja kuba tulina eddala lyetuba nga tuyiseemu. Era n'agamba nti n'ekyo tujja kikola nga tutasobola okuba nti tuli masekkati ag'emmunyenye. Ono omusajja yakyogedde SpaceX emaze okuba nti elaunchinga ne NASA bannaffe ba NASA balonchize kye bayita double asteroid redirection test oba kiyite DART oba DART. Eno mission ya launching ba November nga 23 ku ssaawa zaali 4 n'erekika 21 ez'ekiro. Era baagizonshinga ku budde bwe tuyita Pacific time okuva mu Space Launch Complex 4 East wali ku Vandenberg Space Force Base mu California. Naga nti no NASA evuddeyo
negamba nti nno wakyo bayita Humanities First Plenary Defense Test Mission gyekoze nga baga nti golo yaayo yakulaba ndi basindika ebyombo mu bbanga eyo bigende bitomere ebinja ebijja balayite ebinja bino bisooka okuba nti bisaanawo mu bwengula eyo ne bagamba nti nno eno dat gye bagamba egundi ebizungizi bye basindise bijja kustrikinga kye bayita moonlight mu mwezi gujja kuba gwa mwenda omwaka 2022 kubanga okusinziira nti sente ze basindika mu bbanga zigenda waggulu eyo zibeere nga zitumaligana ne kye bayita obupapa gy'obunava ku mwezi oba bino bi asteroids ebinaabijja mu mwaka gwa 2022 omwezi ogw'omwenda ne bagamba nti nno kino bakikoze olw'ensonga nti nno balabye distance eriwo eri miliyoni kilometers 11 ze miliyoni 7 eza mayiro okuva ku nsi nga ekizungirizi ekyo kidduse kilometers 6.6 pa sekendi buli sekendi. Kakati yagambye Elon Musk agambye nti eyo mission zemukolezo mission shows zemukolezo ziri fragile in nature n'obulamu kuno ku nsi kwe tuli. Nagamba nti nno kati tugenda kuyiya ekirala. Nagamba nti nno if we don't act fast humanity could run out of time. Naga singa tetukola mangu nnyo amazima genyini ensi egenda kuggwaawo. Nga bigambye already nti nno yagambye nti nno ensi eno kwe tuli erina obulamu bwa biliyoni nga 4.5 ez'obulamu. Naga nti naye obulamu buno bwe tuliko bwe tuwangaalirako tebuli ku planet ndala. Twetaaga okuba tubutayo planet ndala okumeka sure nti nno tuli safe mu mbeera bwetyo. Kati plan ya SpaceX long term goal eri bweti is to transform humanity into multi-planet species. Kwe kuddira obuntu oba abantu okuba nti babateeka ku nsi ez'enjawulo naga tutandika naki na Starship eno ngeri reusable rocket gye balina okuba nti bafuna bagideveloping gye bakola mu Texas ne bagamba nti gye bakola egenda kuba esobola okutwala abantu abasuka mu 100 oba ttani z'ebintu ezisuka mu 100 mu bwengula. Ne bagamba nti SpaceX eno omulimu gwayo balaba nti nno egenda kubanga yesoose okubanga etwala abantu mu bwengula eyo mu biseera binatuukira mu mwaka gwa 2022. Nagamba nti nno okuvaawo golo yaabwe ejja kuba yakusindika abantu abanasooka okugenda ku Mars era mu biseera bya 2022 awo mu 2022 n'okugenda waggulu. Nagamba nti ejja kuba step esookera ddala okulaba tadonate kye tuyita full size city of 1 million people on Mars by 2050. Nagamba nti nno twetaaga nti omwaka gunatukira 2025 nga bataddewo olode ekibuga waggulu mu bwengula ku Mars nga kirimu abantu abasuka kakadde kalamba. Iyo golo ya Elon Musk gyagamba nti ekibuga kino kijja kubeera self sustaining nga tuwetaaga kuba nti ofuna supplies okuva ku nsi obanga agambye mbwe ensi eno gye tuliko nabulamu egenda kusirika nga toyina kintu kyonna kisobola okuba ng'okola naye ng'ate city oba ekibuga kye bazimbye waggulu eri kyo kikola nomale. So nagamba nti nno amazima gennyini eno ensonga oba golo ye muyinza ojja ne mugamba nti nno yakisiru naye ate enkulu nnyo era yagetegera kubanga ekoma bw'atyo ye bw'agamba. Era agambye nti wakyo bayita great filter agenda kubanga banoonyamu kye bayita great filter okimanyi kankuzzeyo kemagwe katono nnyo. Eno Musk ono gitwogerako kyali mu kuba nti ayogerako munnange ampuliriza ayogera ku kintu kimu yennyini agamba nti nno baali bagamba nti beetaaga okuba ng'ensi eno kubatambulidde basooka ne bazuula nti waliwo obulamu ku nsi ez'enjawulo oba nedda oba tewali bulamu then balina okuba nti banoonya ng'okozesa kye bayita great filter ekyafulumizibwa omusajja amayiddwa nga economist amayiddwa nga Robin Hanson. Kigamba nti yageza okuba nti anoonya ansa ng'agamba nti nno singa aliwo ekintu kyonna ekiyimiza kye tuyita enkulaakulana n'obugunjufu kite civilization okuba nti atuukiriza nate ebintu ebimu ku bulamu kitegeeza nti nno olina okuba ng'ate onoonyako ewalala. Naga kiyinza okuba abantu baavaawo kiyinza okuba kiri ku sayidi ndala naga nti nno kiba kikyajja olina okuba nti owewaayo nakuba ng'otaganjula ebintu ebyenjawulo nga n'emmunyenye mwozitwalidde. Bw'atyo Elon Musk bw'atyo bw'agamba. Nagamba naye humanity oba obuntu buyinza okuba tebujja kuba ndibutuuka mu maaso eyo oba mu lifetime gye bagamba endala. So nagamba nti nno ke kaseera kano aleete kye bayita long term goal ye kyajja okuba nti akola ye kiri kimu kuteeko kye bayita Mars City. Eno naye agamba
egenda kuba ng'epavinga way for further advancements enkulaakulana ey'omuggundu endala. SpaceX eno yadesigninga ebyombo ebigenda okuba nti bikozesebwa era n'ebirala nga biteekwamu nate amafuta nga babisindika okuba nti bakola kibayita resource in space resource utilization nga bikozesa ebiri mu bwengula eyo okuba nti bigenda n'okudda. Ne bagamba bakozesa kibayita liquid oxygen, methane fuel, ne bagamba kitegeeza nti abantu basobola okuba nti bali fuewinga nga bakozesa resources oba ebyobugagga byonna bajje mu bwengula eyo oba nga bakomyewo ku nsi kuno singa bana babifunye. Naye tebabifunye bajja kuzuula amagezi gonna ag'okulaba nti n'amazima gennyini babeera waggulu eyo. Naga nti ebyombo bye twogerako tebijja kutwala bagati the ship won't take humanity to other stars, but Musk yagamba nti nno eno ejja kuba nga Mars City egenda kuba nga second home for humans abajja okuba nti beeyambisa omukisa guno okuba nti beeyongerayo ate okunoonya obulamu ku kibayita stars endala singa wansi okuba nti waggwawo. N'agamba nti nno if a catastrophe wipes out humanity on Earth, work could continue on the Mars base or any other established settlements. N'agamba singa obulamu babuweddewo ku nsi kwe tuli obulamu bujja kuba nga bwekiyongerayo ku maazi ne ku bases endala zabataddewo. Omusajja bw'atyo bw'atugamba munnaffe atuwuliriza. Bino nabyogeredde nga ku lunaku lwali lwakutaano luli ng'ennaku zino zaali mukaaga Disemba 2021. Omusajja nnyini yavaayo n'agamba Elon Musk n'agamba nti SpaceX eno eri mu kukola kibayita launch pad constructinga ezimba ebizungirizi kibayita spaceship mu Florida bwe zinaava okuba nti bazisimbula zigende waggulu mu bwengula. Kino kikonfaminga mu Twitter gyateekayo bwe yagamba nti nno eno launch pad eri mu kibayita launch complex 39A ku Kennedy Space Center mu buvanjuba oba gite East Coast eya Florida. Bwatu bwe yatugamba omusajja ono. Era n'agamba mu Twitter ye n'agamba nti nno Florida launch pad will have a better launch tower and improved ground system compared to the facilities at Starbase, SpaceX's planned city in South Texas, where the company has tested out its Starship rocket prototypes. Ne bagamba nti nno ate gye bakoze launch pad eno endala egera kuba mpanvu bukko okusinga rockets ze bakoze zaade bagezesa okuba nti bakola eri mu South Texas lewali kye tuyita ekibuga banaffe gye bakiteeka bano munnaffe atuuliriza. Jjukira banna aba SpaceX bano basayininga endagaano ne NASA mu 2014 okuba nti bakozesa kibayita launch complex yaabwe 39A okumala emyaka 20 era ng'ekyo kyaggwira ddala ng'etuwogerera. Kakati nno bibigera maaso mugana wange abasajja bali mu kuba nti bakola ensonga bw'ekyo. Kakati nno tukomyewo kewaka emabega w'eggulye lino. Ojjukiraga nti omusajja amanyiddwa nga omuyimbi wammwe gwe mumanyi gwe mwagala ennyo enyimba I'm lonely biki bikyaliwo yekka mumujjukira omusajja gwe bayita Akon ava mu Senegal bw'ejja n'agamba nti bagenda kulonja kibayita smart city kati bayita prototype oba okugezesa kyekibayo okuba nti kibeerawo kyekimu ku kyo ku ebyo munnanga atuuliriza. Abamu mwagamba nti of course mukimanyi nti nno smart city zitambulira ku teknologiya. Yes, bwekyo kino okuba kibeera kubanga n'abasajja bwatyo bakikola ekintu kyabwe mwina kuba mwina kimuyita smart technology. Ensi yonna ng'etambulira ku smart technology. Akati oyinza okubeerawo of course atumanyi tujja birwanyisa ebintu bino naye bamu ne bagamba nti obujja kuba olwanyisa kibayita development. Naye ga development si mbi ya kukola singa ogikola ekigendererwa kyo amazima gennyini nga kirungi nnyo. Mukimanyi mu smart citizens bakola mulimu abantu abatajja kuba nti basobola okuba nti bakoopinga okuba nti babeeramu. Ekisooka waliwo abantu abajja okuba nga they are able bodied be bajja okuba nti beetaagisibwa. Bano bakulukulu bonna muli bweru abali diseased muli ttale. Kyovula nti Elon Musk yavaayo yagamba Bernie Sanders nti edda amanyi nti nno yafana dda kuba alina emyaka 7 egy'obukulu. Agamba tesajja abakulukulu abo tebasaana kubeera mu politics kubanga mu smart cities oba new world order tebalinamu kintu kyonna kyamakulu ate onoomukontrolinga ddi onoomukuba oti eddagala onoomukuba ddi chipu mumukontrolinga obeere ng'omulina bwoti bweyatambulira ng'omukontrolinga ebbanga eriweddeyo takyalina maanyi n'obwongo bukaddiye kale bonna abo balina okuba nti bonna abo bakyolokye babeerezinga kuba mu sisimu tebaliimu. Sisimu erimu baani able-bodied men and women
sisi bweti wino kubanga etambula muganda wange ogenda kulaba nti enkola baji promoting ampola ampola batia ekisooka bagenda creating ekiyita of course nkibagambako cashless economy nti n'okubala ssente kijja kubanga kizibu nnyo omuntu okubala ssente ng'ozikwata n'obala bwoti kubanga plan yafuluma mu gwali ku 776 nti bajja kunyiya kyolina olako kubanga osaba kyotalina ate ng'okisaba mu ngeri ebawa emirimu batya oba likola bulwadde ne bujja ku ssente zammwe mujja kugamba ni bane mulekere okutambuza ssente kubanga ssente zitambuza obulwadde n'olw'ensonga eyo mutambuze ssente zammwe mu ngeri eri digito yo plan yanku ya 1776 nga lumu May bulungi nnyo ddala jeni mukugamba ya kirita blueprint eya new world order bajja kumekia sure nti abantu bakyakola ng'omuntu otuba butuuza buli kimu nekijja kibayita digital migration tuve mu analog system tugende mu digital ng'essimu olina seereza tuyanyiga mapeesa lwaki ne seereza zigenda kuvaawo ziseereza zigenda kuvaawo ng'omuntu okuba bukubi bwoti ngalo oyogera kigambo essimu ne yeekuba ng'eddoboozi liri recognized ng'eriiso lisa okulaba mu kintu bwoti kumbe oyire essimu ne yeekuba ng'etambuliramu kyova nti nno buli muntu yenna okuba ng'alina endagamuntu eri biometric nga buli kimu ekiri bakitadde muli blood group yo buli wotambulira buli kyokola kyonna nga buli kimu ekiri wasoma ki oyina musayi kyenkana ki wawoddeko bulwadde bwenkana ki jjajjawo yaani tatawo yaani oyina abaana bameka balina emyaka emeka buli kimu information yokuba ng'eri digital centralized ng'era bagirina bulungi nnyo nga bw'oyogera ekigambo oti buli kimu kijja kakati kikino lwaki kiga nti abantu bagala kukyembula esinga basooka ne batekawo embeera ekulemesa ekukyayisa enkola eya analog naga ye lwaki bannayo lwaki twemenya naga olina amaanyi bagenda kunafuya otya ne bayita mu mmere ne bayita mu byokunywa ne bayita mu ki ojja kwewunyanga mu myaka egijja 5 kiriza obagaana abasajja balina amaanyi g'ekisajja baga kuba bakendedde bayinga ebitundu nga 5 ku 10 nga tusigadde batono nnyo agitata giwoomya nga tusigadde batono nnyo lwaki kubanga bakimanyi nti abaana munaazaala kati obudde buno ogera kuzaala abaana ku pulaani ku remote teri kuddamu kuzaala abaana kyeyagalire kubanga jjukira n'emmere jojo baliisa bajja kuba gikontrolinga tokyalima mmere emmere bakolera mukole mu laboratory GMOs muzerabidde kitegeeza kyekyo n'obanga oli mukambwe nnyo obadde mugumu otya bajja kumenyamenya oba oli muddugavu ng'ogaanina melanin atasanguka bajja kukola at least ebinaakendeza amaanyi go ag'ekisajja kiriza obagaana bajja kukola ebyokunywa nga ebinywa byo mutimugamba nti bino biwooma naye nga buli wobinywa bwoti amaanyi gakendeera sukali gwotwala mu mubiri gwo ng'amaanyi gakendeera ekinaddako we banalwanga mutegendedde amaanyi nga baga nti temufaayo bw'okendeera amaanyi tukoleddeyo nate ekyokunywa ekirala ekireeta amaanyi abakola energy drinks mukimanyi ndowooza kati tubakoleddeyo ekyokunywa ekirala ekireeta amaanyi ne buli lwonywa ekyokunywa ekyekireeta amaanyi kiriza obagaana chemicals zibateekamu zonna zikuaffectinga gwe ng'omuntu ogatuuka ekiseera ng'oli controlled bakontrolinga ku remote bati wulira njogera bino waliwo kati abakutte kye bayita energy drink baga nti energy drink manyi kigeekuwa checking enjaga gye bateekamu bagiteeka ku kagundi ako oba content bagiteekamu content omanyi bateekamu abamu temusoma na ku bye munywa musoma ne mulako okuba nti munywa bunywi mukigenda kuwa amaanyi bwe kikuwa amaanyi nabagamba funa kalenda teeka ebbali papula teeka ebbali ne kalaamu gyekyokunywa kyo kyoga kiwa amaanyi kiteeka ebbali kinywe notinga essaawa wokinyweredde kinywe then onotinga essaawa bulungi nnyo n'ekyokunywa kyonywa waitewo akaseera ojja kuwulira abadde n'amaanyi amangi ennyo kuba ojja kinywa there and then ojja kukiseera ng'olenga oli broken down weetaaga kwebaka bakutadde mu sleeping mode alo simanyi tuli ffenna muganda wange tibansanga okay tukyeyongerayo tulikola programu eyo ate endala eyabyokunywa byemunywa ebyo babawunywesa mu energy drink tomanyi kyekitegeeza mugenda tuuka ekiseera abakazi mukama katonda wulira mugenda tuuka ekiseera nga ebintu ebiri nakyo ebiri organic temukyabikozesa mu nsi yonna mugenda kutuuka ekiseera wuliriza
mwe bamaama bannyinaze abakazi abalungi betwagala bagamba nti nno mukazi omuddugavu yasinga mu nsi muno n'omusajja omuddugavu yasinga mu nsi muno. Kati wuliriza nnyonyerera bakimanyi nti nno babagambye okulekera okuzala muganye, babagambye okukola ebintu ebyamakulu muganye, ebitali makulu muganye. Kale bagambye mulindeko okuba nti muzaala muganye, babakubye eddagala bakuba empiso mukyazaala, mukyali strong and proud and beautiful. Wulira kyekijja muganda wange, abasajja mwe batasobola okuba babategeera munywa byakunywa bwe bibazeemu amaanyi oba gakola ki, obeera mu kibuga tolima nembe onywa energy drink. Olwane omukyalo tabinywanya alya kikajjo ki n'akuba enkumbi saa n'akitegeera. Kati wuliriza bazze ku bakazi baffe, abakazi baffe muwulire nnyo, bazze ku bakazi baffe kuba kimanyi mutasobola okubona mwe muli bannafu nnyo mbu temukyaga kuba nti mukola wadde n'okukwata mu kintu kyonna wadde n'okwefumbira emmere. Of course emmere bagiba wakati emayiddwa nga fast foods egendo baba enyamenya emibiri gyammwe mubeere nga mufa mwekka nga temanyi nga muyita mu mmere. Kati we kye baakoze ekirala balaso okuba nti babagamba nti nno omukazi munafu nnyo ku level takyasobola na kwenaaza, takyasobola na kweyonja ng'omukazi. Balanse kati okuba nti babakoleyo n'oddagala mbu oliisa buyisa mu bitundu ebyekyama ne bw'otanaaba nga kiwedde. Wuliriza muganda wange obujjago bw'ekika ekyawaggulu tonnaba kwebuuza kumanya lwaki kivuddewa, lwaki bakikoze, lwaki ki. Olina kuba n'akalango nabagamba eno plan jenyogerako ya 1776 baga tujja kwesa batwali influential okukuba obulango obunabajja ku mulamwa bwe bayita persuasive advertisements zitambule. Ogerwa kigunja ngambye simanyi kwesa akantu kano nina siyetagana kunaaba nja kuba ndi clean bitundu nga ebyekyama kankyogere bulungi nnyo nnyini ddala nti bwe nkwesa akantu kano nja kuba ndi bulungi nnyo bitundu byange ebyekyama. Can you imagine? System ogimanyi tandike kuba twogera ku kiyita anatomy eya wansaawo tandike gitwala kuba twogera mukama Katonda. Kale mujja tusirisa tujja kusirika abantu baffe tujja babuulira paka banaaba nga batasobola kuba bategeera nesimanyi baba kuba batusisa bere nga bayise ebintu byabwe nempulya kati obudde buno mboneko kuba mukama bwoti mbwakawoowo ofuna akawoowo. Can you imagine? Mboneko kuba mukamwa mbofuna akawoowo akalungi obuuko obuluma amannyo. By the way teri kawuka ke baganda ngando kali specific ka amannyo obuvunza akamwa nedda akamoyina kanaaba kayonja buyonja kubanga emmere gyolya kasojire kamu waliwo bacteria zijjanisa okuba zikola ki zizaalako zifukako biki ku mannyo go kuki naye kubanga olwala mpola naye teri kawuka kali specific. So ne bwona okuba yakawoowo nga tosenyezza teweerongosezza ojja kuunya akamwa paka ataka okukoli mu kwekubaako ogenda kutta cells bacteria ez'amaanyi ez'omugaso eziri mu kamwako. Mukama Katonda budde butuweddeko. Naye kale tunatandikirawo nate naye nkutegeeza muganda wange nkutegeeza kye tuyita tubadde ku smart cities bagenda zikola nga gwe munnansi tokyasobola kubanga munnange weekolerera bakontolingira ku remote kiriza obagaana. Tulikyongerako mu maaso eyo mbasibudde kalugwetu ebana tebinaddako. Omukama Katonda abankuumire ate mbeere bulungi nnyo mubeere balamu mwene eriiso ejjogi ennyo nyini ddala kubanga nkyabeetaaga nammwe muneetaaga. Naye nate nkutegeeza muganda wange bw'obanga owuliriza byenjogera bino ebyaddala programu zaffe muzimanyi bazijja ku radio but anyway ekyo si kikulu. Kyegamba kikino gamba tosigaza information gitambuze sharinga link gisharinge video gisharinge ne information ino obo gifunye gisharinge tutasa abantu tutase humanity nga basajja abayita bakatonda tebana kukwati munange bajijjawo. Omulangira Kalema gange mbe bulungi mweraba